tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay. Njagala tandikirawo olwaliro nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseeko gyesinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaliro. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Leero lwa mukaaga nabadde ntunuulira wano omusajja wange nga ngamba nti ebbanga litambudde ennaku z'omwezi 30 tutambudde mu 11 mu mwaka tugenze tugusensera, kitegeeza tusigaze ennaku zibanga 154 mwe tulina okutunuulira biki bye tulina okukola mu ebyo bye twateekateeka okubanga tutuukiriza mu mwaka gwa 2022. Ebimu biyinza okubanga si bya mwezi gumu naye ate bitandika n'omwezi ogumu. Enteekateeka z'oba oyina mu mwaka ozitandikira mwezi gwa January, era singa mu nteekateeka ez'omwaka zobadde oyina mwezi ogwa January tulagawo wadde kyotandiseewo, kitegeeza nti ebbanga litambudde tonnatandika. Omwezi ogwokubiri bwe gutuuka ne gugwako nga tolina kyewaalaze, kitegeeza nti ebbanga litambudde tonnatandika. Omwezi ogwokusatu bwe gutuuka ne gugwako nga tolina kyolagawo ku nteekateeka, ebbanga litambudde. Koota esooka eba eweddeko, omwaka gubeeramu koota 4. Buli koota ebaamu ebbanga lya myezi 3. Kyabulabe nnyo ku nteekateeka z'omwaka okuba koota wali nga tolina kyogamba nti kino kyendazeewo, kusoomozebwa kw'amaanyi. Naye ebiseera ebisinga ensonga ezimu ezitulemesa tuzeenenyeza, ensonga endala ne tuba nga tuziinaako control oba oliawo olw'okusalawo kwa Katonda n'ebisoomooza ebijja mu bulamu bwaffe. N'oluusi abamu okwepaatiikako ebisoomooza bitusobola okwewala. Si buli kisoomooza tulina okukyaniriza mu bulamu. Waliwo ebisoomooza ng'oluusi tulina okubyegaana nti wadde weebiri naye si byange, bya nannyini byo, nange nina ebisoomooza ebyange. Abantu abamu tulemerera okutuuka ku bye twagala okutuukako kubanga tusoosowaza ebisoomooza by'abalala, tulabira nti naffe tulina ebisoomooza ebyaffe. Ebiseera ebisinga kwe kusoomoozebwa okuba mu bulamu bwaffe. Naye bwe kiba nti ennaku z'omwezi 30 omwezi gwa 7 ng'ennaku 211 zitambudde, ng'ennaku 154 ze zisigadde mu mwaka ogwa 2022, tulina okwongera okwekuba mu ttooki n'okutunuulira biki ebitulemesezza mu bbanga ery'emyezi egiwedde 7 nga tuyingira omwezi ogw'omunaana, biki bye tulina okuba nga tusoosowaza okulaba nga tufuna kusoomoozebwa kwekumu. Olunaku lw'eggulo puroguramu yabadde nnungi. Olunaku lw'eggulo puroguramu yabadde nnungi era bingi byayogeddwa wano ne wali, buli omu ng'alina ebirooto bye. Ngaga nti mwami Lugonvu singa tukola ekyo buli omu ajja kukyusa obulamu. Abantu bangi baludde nga babuuza ekintu kino, era bangi baludde nga balina endowooza nti bw'anaakola ekyo kigenda kukyusa obulamu bwe. Yes, mwami Lugonvu, njagala nga buli kasente kenkola ngula ettaka, bwe naatuuka okuzimba nga nditunda nga nfunamu ssente. Mwami Lugonvu, njagala ngula akapoloti kati tuli mwezi gwa 7, njagala ngula akapoloti mwezi ogw'omusanvu, bwe naakomawo mu Desemba nga nkatunda kajja kuba kanzaaliddeyo amagoba. Gy'emyezi ndowooza nga 5 gy'aba abaze. Mwami Lugonvu, nange njagala ngulenga ettaka nja kulitunda mu maaso awo. Njagala bagamba ekintu kimu. Leero twefumiitirize, tukirowoozeeko. Ofuna otya ssente mu ttaka? Okutandika okukola ssente mu ttaka tekikwetaagisa kuba na bukadde 5, tonnatuukawo. Naye okola otya ssente mu ttaka? Wano we wali amazima agakaawa. Ettaka nga lyo ye bizinesi etagenda kukola loss okujjako ng'oguza empewo. Nkiddamu,
ettaka ye business kitwale nti okoze business ye business etagenda kola loss okujjako ng'oguza empewo omulundi guli ogwo lw'okola loss mu ttaka kwe kugula ettaka ery'empewo naye buli lw'oligula ettaka nga si lya mpewo nga liri mu alaali tolikola loss. Ettaka ye business etagwa. Ettaka ye business eteetaaga abakozi okujjako nga gwasazeewo okussaako abakozi. Oba ntegeerekeka tugenda kusidakika nga 15-20 gwe kennyini ogenda kusalawo nga nkubuulira reality so si kubuulira kukyamuukiriza era abaagala okukyamuukirira mu puroguramu eno oyinza obutanfunamu nnyo naye abaagala okuwulira amazima oyinza okunfunamu. Kitwale nti olina obukadde 1,000 kitwale nti olina obukadde 1,000 mu Uganda yalina okutandika bizinesi ey'obukadde 1,000 obeera oyingidde kye bayita risk and of course ng'oyagala okukyusa obulamu olina okugumira risk. Omuntu atya okutalaafiya omuntu atya okuteekinga risk talina kifo mu bantu bankulaakulana kubanga buli bye tukola tulina okuteekinga risk. Ne bw'oba oweerera omwana okusoma oteekayo sente nga tolina mulimu gw'omuteerawo nti bw'anaamala okusoma anaakola guno. Wakati ng'emirimu mu ggwanga erya Uganda gya bbula tekigaana kuweerera mwana wo ne bizinesi we ziri. Bw'okwata obukadde 1,000 n'obussa mu bizinesi yonna ey'ekirooto kyo okutandika okulaba amagoba kiyinza okubeera mu myaka 5 n'omusobyo. Tuli ffenna gino emyaka egisooka giba gya kusetinga bizinesi n'okulaba ebinyigiriza bino bifa bino bigira bino bifa bino bigira. Okutandika okulaba amagoba giyinza okubeera emyaka 5 okudda waggulu singa Mukama abakwatiddeko bizinesi eyo neetagwa kubanga mu ggwanga erya Uganda bizinesi okugwa si mawulire. Obukadde 1,000 kyokka singa okwata obukadde 1,000 n'ogenda ebuwama Kammengo tuveewo kubanga bwe tuba nga twogera Kammengo kikwetaagisa banga oyagala okugula ettaka eritegerekeka okubanga buli yiko gibalidde obukadde 4 okudda waggulu. Kammengo tugende ebuwama otegeka obukadde 20 oba 25. Kino togamba nti mwami Lugonvu njagala okinyambeko gwe kennyini kyekolere n'abantu babali e Uganda. Era ngenda kumaliriza puroguramu eno nga tekikwetaagisa gamba nti mwami Lugonvu by'oŋŋambye njagala obinkolere nyinza obutaba nakadde ako njagala obyekolere gwe kennyini. Tukkirire ebuwama tojja kusobola kugula ku kolansi kubanga yiika y'ebuwama ku kolansi ejja kubeera mu bukadde ameka okudda waggulu. Tubale ng'ogenda kugula mu kilomita 2 oba 3 okufuluma kolansi kitegeeza nti bodaboda ya 10,000 mmeka 3. Bodaboda bwe ba ya 13,000 n'ogula ebuwama n'omanya nti oguze eka tubale 4 nga buli eka ogibalidde obukadde 25 ey'ekyapa ngezezza osobola ogisanga ng'eri waggulu nnyo kisinziira. Omanyi n'ebbeeyi y'ettaka tebagigeraageranya ku disitansi ya Kampala awo ensi yavaawo. Era omuntu yenna agula ettaka n'abuuza nti okuva e Kampala waliwo disitansi yenkana ki tamanyi bya ttaka. Obadde okimanyi nti ettaka ly'Empigi lya layisi okusinga ettaka ly'e Masaka kubanga Masaka City. Obadde okimanyi nti ettaka ly'e Masaka lya layisi okusinga ettaka ly'e Mbalala. Ekyo obadde okimanyi. Ettaka ly'Empigi lya layisi okusinga ery'e Masaka njogera ku City ne Town Council. Ettaka ly'e Masaka lya layisi okusinga ettaka ly'e Mbalala. Nti bw'ogenda mu Masaka City ng'ogula yiika n'ogenda ne mu Mbalala City eka y'e Mbalala City ya bbeeyi okusinga eya Masaka City naye weewala okuva e Kampala. Ensi yakyuka tekyatunuulira disitansi ya Kampala. Era omuntu yenna kasitaba ng'agenda okugula ettaka n'abuuza nti waliwo kilomita mmeka okuva e Kampala omanyirawo nti eby'ettaka tabimanyi ayingira biyingire. Ettaka balibala kuva mu tawuni eri okumpi n'ettaka eryo. Obadde okimanyi nti nkugerezeewa tugende ku Masaka Road. Obadde okimanyi nti nsangiwa bbeeyi okusinga Nakirebe okusinga Namagoma.
nsanji wa bbeeyi okusinga Namagoma naye osooka Namagoma. Kyokka olw'okuba nti akatawuni k'e Namagoma tekannakyamuka nnyo nga Nsanji, y'ensonga lwaki nti Nsanji bamukuza nnyo. Ettaka tebalibalira ku distance yakuva mu Kampala. Era omuntu yebaga nti okuva e Kampala wa distance yenkana ki? Awo ensi yakuleka. Babala tawuni ki eri okumpi? Okuva ku tawuni eyo okutuuka ettaka we liri waliwo distance ki? Distance ki eri ku ttaka lino okuva we liri okutuuka mu tawuni eri okumpi? Kubanga abantu abalengerera ewala tebakyalina birooto bya kukolera mu Kampala, bakolera mu tawuni eziri okumpi. Omuntu agula ebuwama mu tawuni nga waguze waliwo kilomita 2-3 okuva mu tawuni. Omuntu w'ebuwama abamanyi ebuwama munanjulira. Omuntu w'ebuwama waliwo ekimuleeta mu Kampala? Buwama nga bwe tugimanyi waliwo ekimuleeta mu Kampala. Kati gavumenti gwe tunuulira buwama ono, Kamengo muleke, Mpigi muleke, tokyanoonya ttaka lyesonyiwe ery'Empigi. Omuntu anoonya enkyukakyuka ng'oyagala eka. Era olitaga nti mbadde njagala yiika y'ettaka Empigi, olina okuba nga ssente zo zirina. Olina okuba nga ssente zo okola ki? Ozirina. Kati Mpigi mwesonyiwe, Kamengo mwesonyiwe, kubanga kati Kamengo avuganya na Mpigi. Tukkirire ebuwama tumanye nti olina obukadde 10. Oguze yiika mmeka? Kino nkyogerera ku baamufuna mpola. Alina obusobozi obugula yiika y'Empigi weesuneko, naye atalina busobozi teweemunkoolera ku Mpigi, lekerawo abasobolawo, kubanga n'ensangi wakyaliwo abagula yiika ey'obukadde 3. Okitegeera? Naye gwe njogera ku gwe atagisobola, noonya wooja. Kubanga principles z'ettaka ziri 2. Either noonya ssente ezigula w'oyagala, oba noonya ssente zo zigulawa. Kyokka nga principle esembayo y'enkulu nti bw'onaagamba okunoonya ssente ezigula w'oyagala, onaagenda okuzifuna ze bagambye ng'ebbeeyi yawo yalinnya dda. Onaagenda okudduka eri gye bagamba ng'ogamba nti saagalayo, nga ssente zo baga nti wano nga tezikyagulawo, weeyongereyo. Noonya mu kaseera ka leero ssente zo zigulawa. Kaakati ngamba nti gula yiika zo, oba obukadde 10 buguze yiika 3, tugeze kale buguze yiika 3 ebuwama. Tuula osirike, togenda kufunayo ssente za leero. Era togenda kufuna ssente za nkya. Nga bwe nagambye nti bw'okwata obukadde 10 n'otandika bizinesi, okuloza ku magoba nga Mukama akuyambye nga tegudde, kikwetaagisa emyaka 5 okudda waggulu. N'ettaka liwa emyaka emeka? 5. Tobaako ky'olikolerako. Gwe lisibe lyebulunguluza oba ssennyingo oba otaddeko bikondo osirike. Mu bbanga lya myaka 5 buwama tagenda kubanga bwali. Olw'ensonga nti emyaka 5 emabega buwama waali siwe yakola ki? Siwe yali. Yiika y'ettaka gye baguze buwama ku bukadde 35, emyaka 5 emabega baagitunda ng'obukadde 10 na bumeka? Kitegeeza ekoza amagoba ga bitundu 10 ku 10 yeekubisizaamu emirundi 2. Gwe kwata ssente z'ogula ettaka olisuula awo. Si gwe abanoonya client. Bw'onaanoonya client bajja kudondola. Gwe sirika. Ssente z'ettaka tozibalira mu mwaka gumu myaka 2. Ssente z'ettaka bazibalira mu myaka 5 okuziraba. Naye nga kino nkigamba nti ettaka buli lunaku oluyita likola amagoba ekitono ennyo ga bitundu 2 ku buli 10. Ettaka ly'oguza akakadde buli lunaku oluyita likubisaamu amagoba ga bitundu 2 ku buli 10 ku bbeeyi gye waligula. Ntegeerekeka? Naye ate bw'onaagamba nti likubisaamu amagoba ga bitundu 2 oba ekitundu 1 ku buli 10, lyenguza akakadde buli lunaku, ekitegeeza lyeyongeramu omutwalo. Kankubiseemu ennaku 10 sike kakadde, ekitegeeza mu nnaku 10 liba linkoledde amagoba g'akakadde. Ansi eri nti ye kyokka ssente ezo oyinza obutaziraba mu nnaku 10.
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri wabigere okujjako ng'oli wakyejo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council. Estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze Kinyana Mpindi. We wantu wogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti we wantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo n'addayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion. Aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5/5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5/5 ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola ate nga gwe obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 kabalansa akasigadde n'okasasula mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu Mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba Mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda gye n'atwala ettaka lye n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 0753 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp. Era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise Operation Nkoyo Okunkonkona. Asigala talama ku guno omulundi bw'ogamba nti n'eno yannemye. Gano masavu gennyini. Kuno si kutta kulonda. N'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika. Ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika. Ne bw'ogamba nti Mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata ploti zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atiro kikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753 98 5639 jangu ofunira poloti Mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kkubo okutuuka ettaka weriri otambuzaawo bigere. Okuva ku Collins otambuzaawo bigere. Okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuuse. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja. Ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu Town Council batwetaaga ne bw'aba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango. Ne bw'aba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula
nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda n'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tulina mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke amakubo mateeketeeke amasannyalaze weegali mu kitundu n'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Oba ntegeerekeka bw'ogula ettaka olwaleero n'oyagala odditunda enkya bayinza okukuwa ssente ze ezimu z'oliguzeemu oba obutazikuwa tekitegeeza nti terikula. Ettaka gye likoma okudiba gye likoma okukolera amagoba gy'okoma okunoonya abagula ewantu awo w'olina nga tebalabika gy'oba okoma okusanyuka kubanga amagoba gye gakoma okweyongera. Value y'ettaka, value ya bizinesi yeeyongerako olw'obuyiiya bw'oba ogitaddemu. Kyokka value y'ettaka si gwagisalawo, yeeyongerako olw'onaakuliraanya ekizimbe ky'ataddewo. Banneyiba be bakuza ettaka lyo. Namugongo ewaali ow'obukadde 7 waliwo omusajja eyagula n'ateekawo kalina 3 eza apartment ne watandika okusulayo abagagga ewaali ew'omusanvu ne wafuuka ew'15. Abagagga be 15 ne bakola ki? Ne bagendayo. Akaseera ne katuukamu abo abagagga naga eno ebeerayo bagagga ne wabawo ateekawo agazimba aganene ewaali ew'15 ne wafuuka wa 3. Gwe ettaka lye wagula kubeere ng'olina 5 ku 100 yo n'ogikuuma okumala ebbanga lya mwaka n'okwata ogwokubiri n'okwata ogwokusatu nga weeri awo ekula naye oyinza obutagiraba nti ekula. Onaagenda okumanya nti ewantu owakula nga kiri myaka 5-10. Bwe mpita ku Saapolo Kaggwa waliwo nga ku Shell petrol station eri awo ku Saapolo Kaggwa ng'odda ebwayise waliwo Shell naye okuliraana Shell waliwo omuntu alinawo poloti ya fuuti 10 ku 10 erimu ebitooke. Eyo poloti gy'olaba ezitowa Akawumbi Kalamba awo weeri mu Kampala. Eyo gy'olaba ezitowa Akawumbi Kalamba naye nyina kyembuuza ebitooke byassaamu bye byagifula ey'Akawumbi. Bano abamwetoolodde bye baazimbawo ye ng'asirise bye byakuza poloti ye. Ng'oyagala okufuna mu ttaka topapira ttaka. Omwavu tayinvestinga ssente mu ttaka oba alengerera okumpi tayinvestinga ssente mu ttaka. Bw'omala okubaako n'ebyokola ng'olina ka bizinesi ko olina ebintu byo gula ettaka olisuulengawo osirike. Osirike obyesonyiwe. Bano abajja okuzimba gwe bw'onaasigala wakati bakuyita kulumya misota. Obadde okimanyi nti oweeri azimba n'oweeno n'azimba n'oweeno n'azimba n'oweeno n'akola ki? Gwe n'osigala wa? Bo bennyini be bajja okutuuka okulaba nti omuntu ono bwe tumulaba n'atuguza ne tukagabana n'otwalako n'entwalako. We wagula obukadde 10 bajja kuwa obukadde 2. Kitegeeza buli omu aguze ka portion k'obukadde 5 bakagabane gwoveewo. Omuntu eyazimbye wali kalina eyagula 5 ku 10 ajja kulaba nti yeetaaga okugaziya parking emabega waliyo ayina ka poloti 5 ku 10. Si gwa muyise yakunoonyeza wakagula obukadde 15 ajja kugamba nkuwa obukadde ameka. Ettaka si ffe tulikuza, abatwetolodde be balikuza. Wakati nga tunafuna sente zidevelopinga awantu neiba walina sente ezidevelopinga ewantu we. Yensonga lwaki poloti z'omu estate bw'ogigula n'ogisuula eyinza okukolera sente kubanga olina akatale akakwetolodde. Ali ekyengulu bw'atagula ali ekyemmanga akugula. Ali ekyemmanga bw'atagula ali ku kkono akugula. Ali ku kkono bw'atagula ali ku ddyo akugula. Nze nyina omusajja gwe mmanyi yaŋŋamba buli mwaka ngula poloti mu estate naye kyembala. Sigenda zizimbamu nazimba dde amaka gange seeta naye buli mwaka ngula poloti n'engisuula mu ki? Mu estate. Abala bugagga bwa myaka 5 kudda waggulu. N'olwekyo abantu bangi abaludde nga bagamba nti mwami Lugonvu
njagala ngula akapoloti kange nkaterekemu ssente omwaka ogujja bwe najja nkatonde. Oyinza obutakafunamu ge mazima, bayinza okuwa ssente zezimu nezewagulamu, oba okunoonya n'akugula n'akola ki n'akubula. Ettaka tebalitundira ku pressure, era bw'oba oyagala okufuna mu ttaka totundira ku pressure. Bw'obanga ze ssente z'olina mu bulamu z'olina okulyako tozissa mu ttaka, kubanga osobola n'okunoonya akugulako poloti eyo n'abula. Naye nagambye nti buli poloti yo lwedi bakuba mu ngalo, gye babadde bakuwa obukadde 10 bagenda kuwa 15 mu mwaka ogujja. Kitegeeza ki? Nti ng'okyalina by'okola ebirala ebisobola okuvaamu ssente, tandika okusuuza buli w'olaba akantu. Wadde nga wakuza obanga tewannakula obanga wakyakula, gwe suuza okusinziira ku bbeeyi gy'oguzeewo. Ewantu awo akaseera kagenda kutuuka nga gwasigaddewo ow'ensiko, ng'olinamu butooke kwekwasa. Gambye ku Saapolo Kagwawo waliwo omusajja alinawo 100 ku 100 eri mu kikeeti yassaamu obutooke bwagera najja ne yeerimisaamu obulanda n'addayo. Apaakingawo na Prado agiteeka ku sheera awo n'alimu obulandalanda n'addayo. Awo woolaba akuumye akawumbi ke, naye olowooza yagulawo kawumbi? Gy'okoma okutereka ettaka gy'ogenda okoma oddifunamu. Gy'okoma okukuuma ettaka ebbanga erisoba mu myaka 5 gy'ogenda okoma okulifunamu. Bw'ogula puloti ya bukadde 15 mu bbanga lya myaka 5 tegenda kuba ya bukadde 15, egenda kuba value yayo yalinnya. Kyokka ate myaka 3 osobola okunoonya ku 15 n'abula. Tekitegeeza nti era nga bajja baga tukuwa 10, n'abamu bajooga nga bagamba tukuwa nezootaagula, kubanga gwabeeguya. Ettaka tebalyeguya mu kulitunda, kubanga gye likoma okudiba n'okukola ssente. N'olwekyo nziramu ekibuuzo kyammwe. Mwami Lugonvu, njagala ngula ettaka nterekemu ssente mu mwaka gumu nditunde nga likoze amagoba. Oyinza obutagalaba mwaka gumu, naye tekitegeeza nti ligakoze. Oyinza n'okwegayirira aligula nga tomulaba n'oga nti nga natomera oswadde. Oli mu kukola ssente, oli mu kukola magoba. Ettaka ye bizinesi eteetaaga mukozi agirabirira. Ekyo badde okimanyi? Ettaka ye bizinesi eteetaaga mukozi agirabirira. Gula ettaka lyo osirike. Weetaaga ekintu kimu nti omuntu gw'oliguzeeko omwesiga. Naye ng'oyagala amagoba g'ettaka togabalira mwaka gumu. Wadde ng'ettaka buli lunaku oluyita likola amagoba, naye togabalira mwaka gumu. Amagoba g'ettaka ne ssente z'ettaka okunyumira ogenda zifuna mu bbanga lya myaka 5 okudda waggulu. Waliwo muganda wange andaba, bamuyita Hashim, yali anguza emaya buli eka ng'agitunda obukadde 2. Bimeka? 2 emaya buli eka. Naye yatuula nange nti gw'oli muganda wange sijja kukisa. Ewantu wano olabawo nti nagulawo omwaka gwa 2005. Ne mubuuza 2005 wagulawo ssente mmeka? Yagulawo obukadde 8. 2005, 2015 gye myaka 10. 2025 gye myaka 20. Tetunatuuka. Kitegeeza nti wakamala emyaka 17 ku 16. Mu myaka 17 kambalemu wano. Mu myaka 17 nfunirayo olupapula. Mu myaka 17 poloti gye yagula eka gye yagula obukadde 8 ng'agitunda obukadde 2 ate ng'egwanawo. Naye ng'ekyebbeeyi kye yalinako kwaliko faamu ya miyembe, kukuumirawo ttaka lye just. Mpa olupapula awo tukibalemu ne peni. Si eka kino kigenda kukulaga. Tubaze emyaka 17, 17 years. Bwe kibanga mu myaka 17 ettaka lino lyagula obukadde 8 n'obukadde 2, nze naligula. Oyinza okugamba nti owulira lugero.
mumwabi bamuyita Hashim yeyo estate yemaya gye twalina. Kitegeeza nti mu bbanga lya myaka 17 yakola amagoba gaali ga bukadde 192 ng'oggyeko obukadde 8 bwe yagula. Mu myaka 17 yakola amagoba ga bukadde 192. Bwe kibanga kiri bwe kityo mu mwaka gumu yakola amagoba ga mmeka? Tukibale wano. Tukibale wano. Mu myaka 17 yakola amagoba ga bukadde 192. 192 divide by 17. Kitegeeza nti buli mwaka yali akola amagoba ga bukadde 11. Buli mwaka ng'akola amagoba ga bukadde 11. Okiwulira? Bwe kibanga kiri bwe kityo buli mwezi yakolanga amagoba ga mmeka? Ku ttaka ly'atalina kye yali ssaako, talisasulira mukozi, teyassaako musirikale wa poliisi, katugabizeemu 12. Kitegeeza nti buli mwezi yakolanga amagoba ga 91,000 buli mwezi ku ttaka lye yasuula awo. Naye bwe yandyagadde okwagala ettaka eryo okulitunda mu mwaka ogwa 2008 bandimuwadde ssente ze zimu. Ntegerekeka yaligula obukadde 8 mu mwaka gwa 2005. Bwe yandyagadde odditunda mu 2008 bandimuwadde ssente ze zimu ate nga n'abazimu abamwe abeegayirira bwegayiriza. Naye tekitegeeza nti lyali terikula. Onkitegeera? Terikitegeeza nti lyali terikula. Tunuulire wammwe gye wakulira mu kyalo. Otunuulire eka yayo yali ya ssente mmeka? Ku lwaliro ya ssente mmeka? Kijja kuwa okumanya ettaka butya bwe likula na butya bw'ogenda oddikolamu ssente. Ojja ddikolamu ssente mu kapolotiko k'oguze oba yekayo gy'oguze ng'oli mugumiikiriza. Omuntu alowooza ofuna ssente mu ttaka mwezi gumu abagula okusuuza, omwezi gumu mwaka gumu mulyesonyiwe. Otandika okulaba amagoba g'ettaka mu bbanga lya myaka 2, myaka 3, myaka 4 gy'okoma okugumiikiriza ne ssente z'onaafunamu gye zikoma okweyongera. Kirowoozeeko nga ggwe bino byanguwa ng'ogenze mu bitundu ebikyakula mw'osobola okugula ku layisi n'olinda bakugule ku bbeeyi. Omuntu agula 5 ku 10 ye Namugongo ku bukadde 10 ng'oyagala kuterekamu ssente ekyo ekibalo kifu, oguza 5 ku 10 ku bukadde 10. Bantu bameka abalina obusobozi okugula 5 ku 10 ku bukadde 10? Batono. Kyokka bw'okwata 10 n'ogulamu eka 2 wonna w'oziguze, kitegeeza nti zirimu 5 ku 10 14. Zirimu 5 ku 10 14. Mu bbanga tono bagenda kuba basobola okuwa obukadde 20 mu buli 5 ku 10. Obukadde 10 bwe bukadde 10 bwe bukadde 140 bwe bukadde 208. Kitegeeza nti egenda kuba ekoledde amagoba agakubisa ne mu ssente ze wagula. Naye ebyo biwulikika ng'ebirimu ebibalo era byaba abagumiikiriza. Waliwo omuntu ng'obusobozi bw'alina bwagula ttaka azimbe akite, naye omuntu aga nti njagala ngula ettaka nterekemu akasente kange oba linkolere ssente, ettaka togenda kulaba amagoba gaalyo mu myaka 2, ojja kulaba amagoba gaalyo mu myaka 5. Kituzeeyo ku kye nagambye nti ne bizinesi tutandikawo otandika okulaba amakungula gaazo mu myaka 5 singa eba tegudde. Kyokka ettaka ye bizinesi etagwa. Nina kye nsobola obbongerako. Gwe kennyini gwe aba akyefumiitiriza. Buli lw'obanga n'akasente nga kalina we kagulagula osuulewo, tekirina kye kikwetaagisa kwongeramu. Teekawo ebikondo by'osirike, neyibaazimbe, osigale mu makkati obalumya ebisota. Waliwo ajja okugamba nti kaakati bwe banaazimba ne baziba ekkubo ly'ettaka tebakuuma kuume. Bw'ogula ewantu watereevu era wategeevu ne bw'onaamala emyaka 10 nga tozimbyewo, ekkubo lyawo lijja kusigala nga weeriri. Bo bennyini bajja tuuka akaseera oba omu ku bba akwenoonyeze. Gwe genda nga bw'olimirawo olumonde wo mpola mpola. Nze gambye omusajja apaakinga Pradawo ku Sapolo Kagwawo ku Shell
najja ne yeefuula akolakolamu ennanda ne yeefuula asalira obutooka obuli awo n'amala n'agenda akuuma kawumbi ke. Ebiseera ebisinga ng'oyagala okufuna mu ttaka kkiriza enkulaakulana ekusangeyo. Ntegerekese, ng'oyagala okufunamu kkiriza enkulaakulana ekusangeyo so si ggwe okusangayo enkulaakulana, kubanga bw'ona asangayo enkulaakulana abagenda okufunamu beebo abaagula ng'enkulaakulana tennajja. Abantu abafuna mu nsangi beebo abaagula mu nsangi nga yiika ekyali ya bukadde 2. Kati ku lwaleero gw'oyagala kugula nsangi mbw'oterekemu ssente zo ng'obukadde 2 tebugula wadde 5 ku 100. Kitegeeza nti omusajja ssente yazikola eka erimu poloti 7. Ntegerekese, eka erimu poloti 7, eka yagigula obukadde 2, akuguza poloti emu obukadde 3. Kitegeeza nti yeetaaga poloti egi okugyayo ssente ze yassaayo. Gw'onaakirowoozaako ddi oba okyabuukira n'ewakuze. Yakwata obukadde 2 oba 3 n'agula eka y'ensangi, era nga buli omu amugamba nti ogula nsangi nti eyo nga wala. Bagambe nti wala, naye mu kaseera kano wensobola njaguzayo abajega nga mmwe abanaalabawo nga tewakyali wala, kubanga nsangi waliwo abaalabawo nga wala, ekyengere waliwo abaalabawo nga wala. Okimanyi nti ekyengera awo wolaba eka yawe yaliko ku bukadde 30, obukadde 4, naye ku lwaliro ng'obukadde 4 tebusobola kugulira wadde 5 ku 100 ey'ekyengera. Ebintu bino n'abirowoozaako ddi? Kwata ssente z'entono ezo ofune w'ogula we zijja osirike. Abapapala nga baagala ewakuze bajja kujja obakwata obujega, ate bw'otunda nga w'otunze tosembera weeyongereyo, kubanga enkulaakulana ejja kukusanga mu maaso eyo. Abalengerera ewala badduka enkulaakulana ebasangeyo, abalengerera okumpi badduka enkulaakulana weeri bagisangeyo. Ani asinga okufunamu n'ani asinga okufiirwa? Kirowoozeeko, musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.